Ka video. Kyogamba kali buli wamu. Abaito nakafuna. Go tugamba bakituufu yeye. Kamaleko. Ekai tupe. Nkatia. Uyoga kunko. Yes, yeye nyeka mwabu bakachi. James. Kola nantisi. Zowendi solo mugumya. Azina hao otya. Bagoli musajja ye mukyala. Kiki tusuubirawo obugene mu bugumya muda kuduta. Sigambye kumubugumya. Abadde ogamba aje mu bugumye. Tosala bigambo. Bantu bagamba gudde mu bintu nga Kenzo. Sina bintu byonna agudde era nabigwamu nja kujamba gambe baba ABCDE nagudde mu bintu. Nera mukubira bani tulowooza nti oba Kenzo yakuwa connection ya minister oyo. Nedda. Singa kiba kize. Ona ibona nabiteeka mu kapapula nakakuweza ka message onoga. Ka message ki? Ako ndaje kati. Sukadde. Tekiri nnyo side zeeyo. King Kong gambot. Ndi nice, ndi polite, ndi happy. Okay. Yeah man. Obulambo litya. Obulambo bweyagala. Okay. Tandike ku video shoot ya leero biri bitya. Tutambula tuli wano ku Amzi Fitness Center. Okay. Na Kivubo. Ndi mu kushootinga. Yeah, we are cooking. Okay. Remember balita bitya twawudde nti tuli muno mu Tanzania. How is that? It is my collaboration with one good friend of mine from Tanzania. Surprise. Sagala kujjula bitanajja. Yeah. Nebi za kunyumidde. Bale kusiima. Bakayita batya ka style. Kano. Kalina nnyo linnya. Naye nga tuba tulina okubanga ekintu tukikola ki na tukikwatamu kubanga era ffe nnyini we come from fresh gang ate omuyimbi yennyini fresh boy so ena kubanga ali fresh ng'erinnya. Okay. Yeah man. Okay, tutuveeko ku video shoot kati tugendeko mu industry nga wetambula. Wemabegako wabaddewo obuvuyo wakati mu bayimbi nga bungi abayimbi bali kweteeka ku concerts. Is it a healthy competition or it's advisable? How do you advise bakole omwomo oba basigale nga they are doing on the same day? Nze ndowooza concert buli omu yandifunye olunaku lwe. Okay. Naye sometimes kibeerawo nembeera nga buli omu teyamanya nezitomeragana ate buli omu ng'alina oyitawo. So either way guba guggwa naye ndowooza it's better buli omu n'akola ku lunaku lwe. Yeah, si kirungi kuyingira mulala. Okay. Mulimu egiggwa mulimu egigaana amaziga ge twakalaba erugogo mu ebigaana. Sagala kigenda nnyo ekyo. Sagala kigenda nnyo ekyo. Mbufiki teyagala ba. Kyabayisa bubi nga bayimbi oba? Ekyaki? Ekyamuyimbi munamwe concert y'omusala gwa bitaba mbasanyuka. Bibeera mwana mu industry yaffe bw'ofuna waliwo abanyiiga. Bw'ofiirwa waliwo abasanyuka. It's normal. Naye nze ndowooza si kirungi muntu kubanga akoze loss ate musanyuka oba. Yeah. Okay. It's not good. Okay. Apart from gravity, wemabegako ku social media obadde gw'otambula everywhere nga waliwo naiba akwepikira onaiba Amber. Liliani. Akunepikira atya? Agamba kutaako kaddeeki. Embuzi za social media. Tewali nnyo kyamaanyi. Bantu bagamba ogudde mu bintu nga Kenzo. Sina bintu byonna agudde era nabigwamu nja kujamba gambe baba ABCDE nagudde mu bintu. Nera mukubira bani tulowooza nti oba Kenzo yakuwa connection ya minister oyo. Nedda. Singa kiba kize. Ona ibona nabiteeka mu kapapula nakakuweza ka message onoga. Ka message ki? Ako ndaje kati. Sukadde. Tekiri nnyo side zeeyo. N'emikwano mingi nnyo.
Ligoba proposal omukyala yagamba, don't you say that it will be okay when I take fit for my corner date? Naye kati date erimu kabiiki. Date tuzigendako n'ab'emikwano. Yeah. Newenga waneno nina bakyali bange bendi mu kushutinga nabo waneno. Jabatwalako kadde. Abayimbi tulaba nti mulimbye ekkubo lye mukutte. Katedi Kenzo nawe tulaba ly'okutte. Ne Mr. Lia yenagwa wapepeze ennaku zino Honorable. Tugambibwa Honorable bwe babeepikira mwe mubeepikira. Mundi bubi naye tewali there's nothing, to be honest with you guys. There's totally nothing. Mbozi za social media n'emikwano nga bwe twefollowinga. Naye ngo Honorable mumanyi. Honorable Ambani. Mutera okwogeramuko. Ati okugwe nyini sigwambuza kyogamba byawo. Bwe buposti bw'obulabo bulowoleza ki? Bulaba buyitaayita. Ati tuyinza okudda nga bwononya amakaago. Makaago? Sina makaago. Akale obufumbo obwo. Sina bufumba. Tukikekya kale omwagalwa awo n'anyiika. Tewali awo nsonga enyiza muntu. Date nkugambye ne bendi nabo wanene. Tuli mu kushooting. Bwe tuvaawo nja batwalako ku date. Tekirina mukabi. Tekirina mukabi. Kale since tovanga lino tulaga mukyala official. Omukyala avuddeyo agenda kutwala for dinner. Tugambe nti agenda on that day agamba nti akifuula official. Ku lunaku olwo lwennyini. Just obwongo bwammwe budduka speed ya kika kya waggulu. Mutuusa ebintu ku level gye bitanakola ki? Tuukako. Gye bitaliiko oba gye bitanatuukako. Omuntu wagamba nti teyampise mb'oba ndi boyfriend or anything. Dinner tuzigendako n'ab'emikwano with friends. Yes, we go for dinner with friends. So it's very normal. Sicha amaanyi nnyo okukitwala erimu gye muli mu kukitwala. Yeah. Okay, Honorable Amber tunveyo katini. Ebifaananyi bye byafulumye notes. Muwe. Tewabulabye. Nsooka nkulaga tugende maaso. Teweyambula. Bakulaga mukwano gwo. Nsooka nkulageko katini. Kisobola okundaga nudes. Ka video. Katini nnyo. Kyogamba kali buli wamu. Oba tonnakafuna. Gwe tugamba oba kituufu yeye. Really? Oh, that's bad. For starters, yeye oba si yeye? Mind muto Ibyo bito bintiisa. Nenga yeye oba si yeye? Simanyi setegereza. Because gwe mumanyi nnyo. Mwe yetegereze. Kamaleko. Ekaichuke. Nkatia. Uyinga kunkola. Yes, yeye nneka mwabubaka ki. James. Kola nantisi. Mali gakwedde. It's not how did that happen. I don't know, because the videos came out ne WhatsApp chat singa laga price ye $10 million tab. Yeah, video. Just for a night, 10 million. Noli waka. Ka video ka fulumideko price. Yes. I don't have simanyi na kyakwogera kubanze ntuwe bito bintiisa. As in, are you disappointed? I am just scared. Kyekyo kutisiza ka video oba byosuubira binadda ka video? Ekintu ekyo kinene, it's not something small. So if it happens, Do you feel sorry for her? I do. Ensonga lwaki nti it's like I just can't imagine how many people abalaga ekintu bwekityo. So it is kiroto kyantiisa obufunze. Promote abavuddeyo kuli Adex yakulidde mugenda police enkya bakira ku UCC bagamba nti no Boogie Glory yakwatiwe atambuza like is ali promoting obuseegu. Maybe to web it, I think most of tell muntu asobola kwogera kintu bwekityo just to come out. I think it's Bidding Kinga. Yes, Bidding Kinga. So we should just help her or be sorry for her
tumukwatibweko ennaku kubanga akaseera kayinza okuba kayitamu essaawa zino eno. You have to be there for her. Kuba ekintu ekyo kisobola okuba nga kyapeninze nga it's out of her control. Not ate okujjako nga ye yavudde nga ye yakikoze kibe nga naye agamba nti yakikoze, but you should just be sorry for her and be there for her mu ngeri emu oba endala. Buli omu agumye munne n'amugumya oba gy'omugumya. nze wendi nsobola omugumya azinawo otya baga oli musajja ye mukyala kikyo tusuubirawo obogenda mu bugumya odabuduta sigambye okumubugumya obadde ogamba ajje mu bugumye tosala bigambo nsobola omugumya mpola mpola nti obadde nange mpulira ajje mu bugumye. Yes, my friend. By the way, sekamuuko naye nga si bya masanyu bintu bya nnaku. Okay. Yeah, I feel sorry for her, and if there's any way I can help, not actually only me, nga ffe abayimbi oba mikwano gyo abawala, time bwezi kyo osobola otegerera emikwano gyo. naye lwaki ebintu bino bisinga nnyo mu bayimbi? Ati abalala byapeninga mbalala naye temubamanyi. Abayimbi ffe tulina amasannyalaze, tubeerako kamera, so ekihappeninga naye kibolaba kyapenize ku muyimbi oyo omuto, it is everywhere. Naye ekihappeninga ku muntu omu wa bulijjo, it is normal, teri akiwa. Kugamba ffe abayimbi tubeeranga, we are humans. Yeah. Abavudde ne bagamba mbu ne ayinza okuba yabikoze ffe. I don't have much to say about that, man. Edda abaana ba mobs be balingawo naye kati tulaba nti abayimbi abakyala be bakutte kati omumuli business kati bagitadde ku kugundi ku seeri ddakate. Simanyi kugambe ekyo muganda wange. naye ng'ebigambo by'obiwulireyo nti abasinga abayimbi abakyala ye bizinensi yaabwe. Kisoboka abayimbi bayimbi wandibadde okozesa kigambo kirala Anti wali mu industry yamu. mulimu abayimbi naye mulimu n'abeerimbikamu okufuna bakasitoma abo bayindi. Abayimbi tuli bayindi. Okujjako ng'ogamba mbu mulimu abayindi. Abayimbi bayimba buyimbi. Ngulese. Okay. Gye buvuddeko mukwano gwo Jostede waliwo obutambi obuvudde vayo nga tebugatta nga bugatta. For starters, Jostede omuwuliza era ali mu mbeera ki? Jostede ali mu mbeera wabula mazima demo akati nekimuwuliza naye I think is fine. Okay. Ali mu depression ya kukyayibwa. Singa obadde tonnagamanya. Alina kola atya kuba embeera emutuuseeko. Omukazi yamulekawo. Simanyi naye alina omukazi Jostede omukazi oli Haji. Alina omulala omupya gw'ateeka ku TikTok. Nga kugasa n'ebiragalalagala ebimazeewo okufa obufi. Mubihandolinga mutya abayimbi? Ebiragalalagala? Kitegeeza biragalalagala. Drugs. Zibadde. Muzihandolinga mutya okubanga mwe tezibayisa obi nga ye bwe zamutuusizza? Tumwogerako bwoti is okay. Ate takozesa biragalalagala. Biragalalagala bibinye nnyo genda. Sawa yagamba ddagala. Anti ddagala. Mukozese naye temwokya nnyo. Biragalalagala ne temuyite biragalalagala kubanga biragalalagala n'eddagala. Yeah. I don't think my brother George takozesa biragalalagala omusajja na businessman. Abasenga bagamba ali mu kuvaako. Kuvaako kuki? Kusiimuuka. Ali mu kusiimuuka. I don't think so. Abantu bakusuubiremu ki omwaka guli kuggwa. N'ebyakabi bingi nnyo bijja. Tujja kukolayo n'ekyo inshallah. N'obugambo obusembayo eri minisita Lilian Amba. Minister
n'abawagizi bange mwenna mbagala nnyo. Olimba olina kulabo n'omu TZ mwalukoledde wano mwalukolera eri? Twalukolera Tanzania. Kalise. Yeah.